kwezo 8 babajjeeko license kubanga balina ebizibu waliyo obulimba waliyo n'abantu abaloopa ebintu bye baba bakolera human rights. Middle East Consultants babasanga eyo Tankill Road e Muyenga. Waliyo Rider Uganda Limited abo beebukoto temugendayo. Ku bbalaza ya sabbiiti eno ekitongole ekivunaanyizibwa ku nsonga z'omunda kyafulumya alipoota eraga nti waliwo amakampuni agaggalwawo olw'okukusanga bannansi ne babafulumya nga tebagoberedde mateeka. Kino kyatuwaliriza okwogerako ne Zikusooka Ali ng'ono munnamateeka w'ekibiina kya Ebweru, ekibiina ekitaba kampuni ezitwala abantu ebweru ku nsonga eno ey'omuze ogweriisizza enkuuli mu kampuni zino ogw'okukusanga bannayuganda nga tebagoberedde mateeka. Ennambulula ya minisitule y'ekikula ky'abantu ku butya kampuni bwe ziteekeddwa okukola omulimu gwayo. Ebweru omulimu gwayo gwa kutegeeza buli ajja n'agyegattako nti bannange tukola mu mateeka era amateeka gatugamba tukole kino. Ali agamba newankubadde guli gutyo bo nga Ebweru kampuni yonna eri wansi waabwe singa yenyigira mu kumenya amateeka olwo ekibonerezo kyabwe kyakugigoba olwo neesigala ku bwayo bwa nnamunigina. Kampuni yonna nga esangiddwa mu bumenyi bw'amateeka naddala kigambo kukusa munnayuganda eyo tuba tetulina mbeera yagikola ki yagikwatamu kubanga eba emenya amateeka g'eggwanga eba emenye n'enneeyisa ya Ebweru yennyini gye. Ono era agamba nti waliwo n'abeerimbeka mu makampuni gano nga beeyita boolo ne banyagako abantu ensimbi ate enziro n'esiigibwa kampuni zino. Tulina ekizibu ky'abo abakolera mu mannya gaffe ne wabeerawo omuntu n'ajja n'akolera mu mannya go tomumanyi oba ng'omumanyi naye nga tewamuwa ki nga tewamuwa lukusa bagenda okumukwata entebe oba bagenda okubaayo ekijja ng'alaga nti yakolera mu linnya lya kampuni. Awo ffe ng'aba Ebweru tuyingira mu kye bayita crime intelligence. Wabula waliwo ne bannansi Ssekinnoomu nga bo baagala okukukusibwa olw'obutaagala kuyita mu mitendera mituufu nga bano batuuka n'okuteekamu ensimbi obuwanana okusobola okufuna ebyamangumangu. Be bakukusa be basinga okuba n'ensimbi. Be bakukusa be basinga okuba n'ensimbi kubanga teri gwe bakukusa nga tasasudde. Ate ffe ewaffe abantu tebasasula ssente ziri awo nnyingi naddala kitwalire kategore y'aba housemaids tebasasula ssente ziri awo. Wakati nga munnayuganda tamanyi kampuni kyentuufu waliwo by'oteekeddwa okubuuza oyo yenna aba ayagala okutwala ebweru nga bino bye bimu ku bukakafu obulaga omuntu nti bakolagana nabo be bw'abatuufu. Tumukubiriza munnayuganda yenna ayagala okutambula ogenda ebweru nti woofiisi yonna gy'otuukamu omuntu n'akugamba nti nze ntwala abantu bweru musabe ku layisinsi ye, musabe ku layisinsi okuva mu Ministry ya Labour, musabe ku mpapula ze zikakasa nti akola ki. Beera diligent. Ekitongole ekya Ebweru kye kitongole ekitabazi kampuni zitwala abantu ebweru nga kampuni zino zisoba mu 200 empandiise zino wetwogerera kati zirudde nga zisanga okusoomoozebwa okw'ekifaananyi ekibi ekyazisiigira omuli okw'okukusanga abantu ko n'obuteefiirawo ku bannayuganda abataawa mu mawanga naddala aga Buwarabu. Nze Hasif Sekiwunga ku lwa STV Select ey'enjawulo.